بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، baganda bange mwenna ab'ebitiibwa, munzikirize ntandike n'okwebaza omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala, nannyini matendo amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna. Tumwanjagira Allah atwongere obulungi era n'okumusaba Allah subhanahu atuyambeko okubeera nga tutuukiriza ekyo ekyatutondesa, nga nakyo si kirala wabula nga nakwo kumusinza Allah subhanahu mu bwomu bwe. Nja kumusaba Allah asse ebyengera bye n'emirembe kw'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Abooluganda, ebbanga lyonna tutambirangana okubeera nga tutya omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala, era nga omwagalwa waffe nabbi waffe sallallahu alayhi wasallam emu ku bigambo bye yakkaatiriza ennyo ng'anaatera okwabulira obulamu buno obwensi, yalamira nnyo basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in okubeera nga batya owekitiibwa Allah subhanahu mu mbeera zaabwe zonna. Idhan yenna anoonya obuwanguzi mu nsi muno tayina kwabulira kigambo ekyo, na buli yenna anoonya obuwanguzi ku nkomerero ekigambo ekyo alina kikwasa amaanyi ekyokubeera nga atya Allah subhanahu mu mbeera ze zonna, imma abantu bamulaba oba abantu tebamulaba. Ab'ebitiibwa, omusomo gwaffe ogw'olwaleero tugenda kwejjukanya ku kigambo isti'maali al-furasi. Omusomo gwaffe gugamba isti'maali al-furasi, okweyambisa chansi emikisa egy'enjawulo. Abooluganda, obulamu buno bwe tuwangaaliramu waliwo emikisa egijja Allah jalla jalaaluhu gy'atuwa, naye ne weesanganga emikisa egyo tetugikozesezza ne gituyitako buyisi. Oba oliawo oluvannyuma lw'ebbanga ne tukola nadamu ne twejjusa, buli wojjukira akakisa ako Allah subhanahu ke yakuwa mwana wattu n'ogamba kale singa nakola bwenti ne bwenti, kale singa nakola bwenti ne bwenti. Idhan omusomo gwaffe gugamba isti'maali al-furasi, okweyambisa obukisa obw'enjawulo Allah subhanahu bw'aba atuwadde mu mbeera yaffe eno ey'ensi. Kigambo mukisa, waliwo ebintu ebijja mu bulamu bwaffe oba mu bulamu bw'omuntu nga kigenda kujja omulundi gumu. Waliwo omukisa nga singa Allah akugerera n'ogusuula nga togenda kuddayo kugufuna abadan abada. Era kyova olaba omubaka sallallahu alayhi wasallam mu hadisi ya Abdallah mutabani wa Abbasi radiyallahu anhuma قال يا جامبا
nti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yagamba omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ightanimu khamsan qabla khams. Baganda bange, ensonga zino 5 muzikozese bulungi ng'ensonga 5 tezinnabatuukako. Omubaka n'agamba nti shababika qabla haramika. Gwe wenna Allah gwawadde akakisa k'obuvubuka obudde buno ng'oli myaka egy'ekivubuka, kozesa nnyo obuvubuka bwo qabla haramika, nga tonnakaddiwa. Abantu bangi Allah wamuwa akakisa kano ak'okuvubuka, mwana wattu batini nnyo abakakoleramu ebyetaagisizza okubeera nga babikoleramu. Ba'da al-haram, omuntu wamala okujja n'akaddiwa ng'obuvubuka Allah subhana abumuggyeko, mwana wattu ate omuntu n'atandika okubeera nga ayaayaana n'agamba kale singa nkyali myaka gy'ekivubuka, kale singa nakola bwenti ne bwenti, kale singa kale singa n'afuuka kale singa. Kati omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti shababika qabla haramika, kozesa nnyo obuvubuka bwo mwana wattu nga tonnakaddiwa. Bwe ziba ibaada muganda wange zikole n'amaanyi mu myaka gyo egyo egy'ekivubuka. Essala fil jamaat, essala mu jama zisaale nga tonnalwala mugongo, nga tonnalwala magumba, nga tonnawetebwa mugongo. Bwe kuba kusiiba muganda wange, siibako abavubuka. Akakisa k'omuvubuka kakozese mu mbeera y'okusinza Allah. Buli ibaada gy'osobola omuvubuka gikole nga Allah ekyengera kino eky'obuvubuka tannakikuggyako. Ennaku za sunna zisiibe. Kati bw'otasiiba nnaku za sunna ng'oli myaka gino egy'ekivubuka, ogenda zisiba ng'oyingidde emyaka 7. Yosma alina pressure, alina sukaari, alina alusaazi, ali awo, alina kampuni y'endwadde ennamba. Baganda bange, bwe kuba kuwasa abavubuka, tolinda kaddiwa atolooze kukuwasa, oluusi nga n'okuggwako oweddeko. Era ekigambo kino njakigamba nnyo bannaffe abatulaba. Abantu bangi baagayaalira chansi y'okuwasa n'okufumbirwa nga bakyali myaka egikanga. Olwaleero ng'emyaka gibagenzeeko nga kugamba ayaayaana buyaayaanyi, takyalina bisaanizo byasaba, wabula omuddu n'atuuka oba omuzaana n'atuuka ku ddaala n'agamba nze seeka azze yazze. Abamu babalemerako nti owali mune Sulayina, funa omusajja munnange wave ku luggya. Nkyetegereza n'obeera mu kwetegereza emyaka 10, emyaka 8. Bannange shababik, obuvubuka bukozese mu mbeera esinga okuba nti nnungi. Bwe kuba kufumbirwa nga kiseera kya kufumbirwa, Allah bw'aleetanga akakisa konna, omusajja najja nga ali siriyasi ng'ayina obukwakkulizo bubiri. Omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yatugamba diinahu wa khuluqahu, musajja munnaddiini ayina empisa, muwala gwe andaba, mukyala gwe andaba, toddanga mu kumagaamaga. Saba Allah akuteere baraka mu musajja oyo, fumbirwa. Amma bw'onadda mu kuzannyira mu mukisa ogwo Allah gwakuwadde, si buli kaseera muntu ogenda kuba okanga, si buli kaseera nti ojja kuba olina kasimayiri, si buli kaseera nti onaabeera n'akannyo mannyo n'akannya wano, si buli kaseera nti ogenda kuba onyirira la Allah yatukolanga tugenda tuggwako. Kati bane chansi yonna ezze mu bulamu gikozese. So omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti shababika qabla haramika, mwana wattu kozesa nnyo obuvubuka bwo nga tonnakaddiwa. Omubaka n'agamba nti wasihatika
qabla saqmika kozesa nnyo kiseera nga oli mulamu qabla saqmika nga tonnalwala muganda wange bwe ziba swala zisaale n'amaanyi nga tonnagenda mulago bwe kuba kuziika akakisa kakozese nga omubiri gukyali mulamu sihatika qabla saqmik kozesa ekyengera ky'obulamu bwo buno akakisa k'obulamu nga Allah tannakulwaza olwaleero amaaso galina tumanye oba enkya ganaabaawo osobola okufuna accident ne gavaako gasobola okulwala ne gaziba lwaki tokozesezza omukisa gw'obulamu obw'amaaso go gano n'ogakozesa okutunira mu kitabo kya Allah olinze gazibe olinze kufuna accident gaveemu bagalongoose osome ekitabo kya Allah sihatika qabla saqmik bagana bangi kozesa nnyo akakisa k'obulamu bwo nga Allah jalla jalaaluhu tannakulwaza okole ebyetaagisa n'agamba waghinaaka qabla faqrik omubaka sallallahu alayhi wasallam nagati waghinaaka qabla faqrik kozesa nnyo obugagga bwo nga Allah tannakwamwaza bwe bazzaka giwe yamba ku bamulekwa faayo nnyo osiimisa abaki bakadde bo bawe kyonna kye beetaaga waghinaaka qabla faqrik ne bameka abalina ssente Allah subhanahu wa ta'ala n'azibajjako nga tebalina kyamaanyi kye baazikolamu era abasinga baleeyo bane Allah n'addamu n'azimpa yazikuwa n'ogayaala ssente eno mugenyi leero Allah azikuwadde enkya Allah akola atya azitwala bwe kabanga Allah akuwadde mathalan akakisanga kakola ssente zikole togayaala naye Allah akusaasidde ofunye omulimu tofaayo ssente ozifuna odda mu kugenda ku mabiiki odda mu kwegamba mu kwejalabya wallahi tomanyi ssente ezo muganda wange Allah agenda kuzikuggyako ddi bw'obanga Allah akuwadde akalimu ng'akasente okakola womala okuggyamu haqqi za Allah banegezaako okwezimba nga Allah akyakuwadde akakisa ka ssente okyayina omulimu oli ku kyeyo okola buli kadde tugenda kubeera ku kyeyo teekateeka nti singa bukeera enkya Allah nangerera ne banziza e Uganda nina kyendagawo singa bukeera enkya andaba mwine emirimu gye mukola bakuwa obukadde 5 omwezi naye nga okola gwakulya buli olinga mwana muto teri saving yadde mwaka ku mwaka kyokola ekinene kukyusa makanzu twamalanga toza bbeeyi walillahi alhamd Allah ng'agera nga bakujja ku mulimu toyinayo wadde akapoloti toyinayo wadde kugamba wasa akasente ako toyinayo wadde obuyumba bw'abapangisa baganda bange ekigambo ekyo kikyamu waghinaaka qabla faqrik kozesa nnyo Allah waba akuwadde akasente okeyambise mwana wattu nga Allah subhana tannaleeta buki bwavu naye obeerawo otya ng'ofuna obukadde 5 omwezi obukadde 8 omwaka ogusooka omwaka ogwokubiri omwaka ogwokusatu towazzaka toyina mulekwa yenna gwoweerera toyinayo muzikiti gwe kennyini mu mbeera zo ez'ebyokwekulakulanya toyina kayumba nti kaakano toyina kapoloti nti kaakano so
Abooluganda abaddu ba Allah subhana bannange mukimanye nti akakisa Allah wabaka kuwadde kakozesa mu nkozesa esinga okuba nti nnungi. N'agamba nti wa faraghaka qabla shughlika, kozesa nnyo ebiseera byo nga tonnafuuka bize. Time ayina obudde obukyakwata Qur'an gikwate nno, ayina obudde obukwata Qur'an al-Karim waayo obudde gikwate, ayina obudde obusobola okuyiga butya webasoma ekitabo kya Allah obudde buweeyo ekiseera kisobola okutuuka nga toyina budde butunulayo wadde eddakiika 2. Bwe kuba kusoma ilimu nga Allah akwadde akakisa tuula soma tomanya, Allah asobola okuleeta embeera nga togenda kuddayo kutuula ku sseeka yenna obwangazi bwonna bayinza okukusiba. Wa faraghika qabla shughlika, kozesa nnyo ebiseera byo mwana wattu nga Allah tannaleeta mbeera ekufuula bize. Swala za sunna zisaale, azkar zisome, tuulako kwe mu ddalasa. Eriyo abantu nga beegomba okutuula ku baseeka wallahi nga ayaayaana ng'asaba nnyo at least naye nga wa talina budde akola nga ndogoyi. Omubaka sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti wa hayatika qabla mautika, muganda wange andaba kolerera nnyo obulamu bwo, kozesa nnyo ekyengera kino eky'obulamu nga Allah subhanahu wa ta'ala tannakujjulula obanga tonnafa. Baganda bange akakisa kano ak'obulamu Allah bwemu kubukisa bwe yateekateeka nga tekalina chance yakubiri, koolifa ogenda kufa omulundi ogwo tolidda ku duniya kuno. Ekikulemye okukola mu duniya Allah kaali kujjulira paba, bweba Qur'ani nga tewagikwata ku duniya kuno tolina gy'ogenda gikwatira. Eyafa nga tamanyi kusoma Qur'ani mu kabuli teri tahfizu. Eyafa la hawla wala quwwata illa billah, alinze munkar ne nakiru mpozi nga bagenda okusomesa ate na miggo. Wa hayatika qabla mautika, kozesa nnyo obulamu bwo buno mu mbeera ng'okufa tekunnakutuukako. Ebyetaagi duha zonna zisaale kubanga mu kabuli teri duha, teri tahajjudi, teri wabula darul jaza oba omaze okuyingira mu mbeera kugamba eby'okubeera nga olya ku ebyo byakolerera. Baganda bange ab'ebitiibwa, omukisa gwonna Allah gwaleetanga mu bulamu bwo gukozese. Allah akwadde amaanyi, osobola okukola, osobola okuyiriba, lwaki okeera n'olera engalo? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kyavaga nti inni la akrahu rajulu, yagamba nti nze Ali neetamwa nnyo omuntu araahu farighan, aliawo nga talina kyakukola, la fi amali dunya, sigamba nti ali bizi alina omulimu gw'ensi gwakola, wala fi amali al-akhirah, wadde ogw'enkomerero. Allah akwadde amaanyi, osobola okuyiiya, onookola ddi, onookola okaddiye. Obukadde nno ng'omuntu apangisa nga nabo buzibuzibu, abazzukulu bano okujja okukyalirako nga balina kusanga mu muzigo nga si kintu kya buvunaanyizibwa nnyo. Banange akoma obukisa bwonna Allah subhana bw'aba atuwadde, okyayina amaanyi osobola okukola, genda okole. Eriyo abalema nga nti nze seeka nandigenze n'empoota, nandigenze n'ensula emiti emigugu, naye nga amazima gennyini tasobola. Kyokka nga gwe Allah subhana chance eyo agikuwadde togikozesa. Kati nze nno juzi naliko n'abayizi ne mbagamba mmwe
ilmu mugisome mugiseemu amaanyi ag'enjawulo kubanga eno life y'essomero nakyo kyengera kiri awo. Omuntu omukulu omusanga nti atudde awo afa kwata page eya Quran bizibuzibu oba olyawo ng'essimu evuga ate kati seeka sooka odduka eno lero seeka ogenda okulaba ng'okusoma kuzibuzibu mu myaka egy'ekikulu. Idhan bannange isti'maari alfurasi tukozesenga nnyo obukisa Allah subhana bw'aba atuwadde imma bwa nkomerero oba bwa duniya. Bakuyise ku mulimu bakuwa omulimu obudde buno mwana wattu oyinza okukiraba ng'ekiri mulimo manye ennaku yo muganda wange chance eyo ogyeyambise munneeyambise ennungi okole nawe oba oliawo obeere ng'ofuna kuki kasente. Naye omuntu Allah mwakakisa alina wafunye akati akalimu yatuuka leetinga eki tayagala kukola gwe naggoba olabye wogenda okutandika okwogera ebigambo nga seyavunaanyizibwa. So isti'maari alfurasi baganda bange tuli ku kigambo ekyokubeera nga obukisa Allah subhana bw'atuwadde tubukozesa. Chansi y'abazadde kakati mbuuzaamu gwe olinze ddi okole osiimise ku kitaawo oba maamawo nga bafudde andaba gw'osuubira dde okukyalira ku maamawo oba kitaawo olinze genda ku ntaana kubalambulako kuwulako muddo nakuba wakudduwa bane tuko chance abazadde Allah abataddewo gikozese rida Allah fi rida alwalidain okusiima kwa Allah subhana kuli wamu n'okusiima kw'abaki kw'abazadde baweereze basi kubanga kasita banajjulu ku kaweebati ne bava mbulamu buno obwensi maama wo toliddayo kumugulira nnyama toliddayo kumugulira kagoye nti kaakano toliddayo oba nti kumusasulira amasannyalaze mu nju. Idhan bikole kati ng'obudde buno Allah subhana akyabataddewo nga weetaaga okumanya akakisa k'abazadde ako abakyabalina. Nsaba Allah subhana ayongere okubeera nga abatukuumira. Buuza ku muntu ng'abazadde abo tabalina waliwo embeera gy'otuukamu nogamba kale singa maama wange abaddewo baada Allah yidi eno nandibadde muweereza akanyama maama wange nandigenza okumulambulako naye n'osanga ono nga ye abalina naye nga laayo baali teyeefiirayo oba mukubidde essimu simanyi oba mmwe mulina ku nnamba z'abafu naye bw'oba tomanyi bw'oba omanyi nti teri nnamba y'abafu kubanza nange nginoonyezza ekyambuzi kachansi k'abazadde keyambise omukubire ku ssimu munyumye bw'aba alina obwetaavu bwonna omuyambeko insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Idhan abooluganda tetwagala kulindikiriza nnyo oba kulwawo nnyo naye nga kyetubadde twogerako nti Allah subhana alina obukisa obw'enjawulo bw'atuwa mu nsi muno tubukozesa mu nkozesa esinga okuba nti nnungi. Naam Sheikh omuwalimu Allah asobola okuwa akakisenze ensi neekuwuliriza somesa. Naam todda mu komedi tokola seeka ekiseera kisoboka okutuuka nga tofanga naye nga teri akwogerako wadde ne mu durusu oluusi nga tebakyaze kuyitamu. So Allah wano bw'aba akuggyeeyo fuba okulaba ng'osaasaanya eddiini ya Allah. Chance gikoze era bangi bagizannyiramu chance eyo bali basajja basomesa balungi nnyo mashallah naye ng'olwaleero oyinza okuba nti sekagundi gyali oba yafa. Bannange abo wali munaffe chance y'obuwalimu tugikozese naddala nga Allah akuwadde ng'ensi ekuwuliramu mwana wattu fuba okulaba nga amazima ogatuusa obeere nga otuusa message ng'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kansubire nti abooluganda bitegerekese bulungi nnyo. Saba Allah subhana abeere nga atugasa n'ebigambo ebyo. Rabbana atina fi dunya hasana
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.